Essula ey'okubiri. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'21 ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti, gamba nno Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri ow'essaza lya Yuda ne Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu n'abantu abafiiseewo ng'oyogera nti, ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka? Era mugiraba mutya kaakano? Temugiraba nga teriimu kaabuntu mu maaso gammwe? Era naye kaakano beera n'amaanyi ayi Zerubbaberi bw'ayogera Mukama, era beera n'amaanyi ayi Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu, era mubeere n'amaanyi mmwe mwenna abantu ab'omu nsi bw'ayogera Mukama, mukole omulimu, kubanga nze ndi wamu nammwe bw'ayogera Mukama w'eggye. Ng'ekigambo bwe kiri kye nalagaana nammwe bwe mwava mu Misiri, omwoyo gwange ne gubeera mu mmwe. Temutya, kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, ekyasigaddeyo omulundi gumu, ekiseera kitono, nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu. Ndikankanya amawanga gonna, n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja, era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa bw'ayogera Mukama w'eggye. Effeeza yange ne zaabu yange bw'ayogera Mukama w'eggye. Ekitiibwa eky'ennyumba eno eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka bw'ayogera Mukama w'eggye, era mu kifo kino mwe ndiwa emirembe bw'ayogera Mukama w'eggye. Ku lunaku olw'24 olw'omwezi ogw'omwenda mu mwaka ogwokubiri ogwa Daliyo, ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Kaggayi nnabbi nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, buuza nno bakabona eby'amateeka ng'oyogera nti, omuntu bw'asitulira ennyama entukuvu mu kirenge eky'ekyambalo kye, n'akoma ku mmere n'ekirenge kye oba mugoyo oba mwenge oba mafuta oba mmere yonna, kiriba kitukuvu? Bakabona ne baddamu ne boogera nti, nedda. Awo Kaggayi n'alyoka ayogera nti, omuntu atali mulongoofu olw'omulambo bw'aba ng'akomye ku kimu ku ebyo byonna, kiriba ekitali kirongoofu? Bakabona ne baddamu ne boogera nti, kiriba ekitali kirongoofu. Awo Kaggayi n'alyoka addamu n'ayogera nti, abantu bano bwe bali bwe batyo, era eggwanga lino bwe liri bwe lityo mu maaso gange bw'ayogera Mukama, era na buli mulimu ogw'emikono gyabwe bwe guli bwe gutyo. N'ekyo kye baweerayo eyo si kirongoofu. Kale nno mbeegayiridde, mulowooze okuva leero n'okudda ennyuma, ejjinja nga terinnaba kuteekebwa ku jjinja mu yeekaalu ya Mukama. Mu biro ebyo byonna omuntu bwe yajjanga eri entuumu ey'ebigere 20 waabangawo 10 jjereere. Omuntu bwe yajjanga eri essogolero okusena ebita 50 nga mulimu 20 meereere. Nabakuba n'okugengewala n'obukuku n'omuzira mu mulimu gwonna ogw'emikono gyammwe, era naye temwankyukira bw'ayogera Mukama. Mulowooze mbeegayiridde okuva leero n'okudda ennyuma, okuva ku lunaku olw'24 olw'omwezi ogw'omwenda, okuva ku lunaku lwe baasimba omusingi gwa yeekaalu ya Mukama. Mukirowooze, ensigo zikyali mu ggwanika, weewaawo omuzabbibu n'omutiini n'omukomamawanga n'omuzeyituuni teginnabala. Okuva ku lunaku lwa leero ndibawo omukisa. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Kaggayi omulundi ogwokubiri ku lunaku olw'24 olw'omwezi nga kyogera nti, yogera ne Zerubbaberi ow'essaza lya Yuda ng'oyogera nti, ndikankanya eggulu n'ensi, era ndisuula entebe ey'obwakabaka bungi, era ndizikiriza amaanyi ag'obwakabaka obw'amawanga, era ndisuula amagaali n'abo abagatambuliramu, n'embalaasi n'abo abazeebagala balikkakkanyizibwa, buli muntu n'ekitala kya muganda we. Ku lunaku olwo bw'ayogera Mukama w'eggye, ndikutwala ggwe ayi Zerubbaberi omuddu wange mutabani wa Seyalutyeri bw'ayogera Mukama, ne nkufuula ng'akabonero, kubanga nkulonze bw'ayogera Mukama w'eggye.